Mbalamusiza mwenna eyakatwegatako webale kutwegatako. Tuli mu kuyita mu kitabo ekya Matayo. Emabegako awo twalaba olulyo lwa Yesu Kristo, ate era n'oluvannyuma nga tetunaba kulaba lulyo lwa Yesu Kristo, kusoma ku lulyo lwa Yesu Kristo olunyirira abantu mwe yava, twafuna ennyanjula y'ekitabo kya Matayo n'ennyanjula ya endagaano empya. So obanga ezo vidiyo ebbiri tewaziraba, osobola okuddayo n'oziraba n'osobola okufuna ate okweteekateeka okulungi okuyita mu kitabo kino ekya Matayo. So olwaleero tugenda kubeera mu ssuula esooka, era tukyali mu ssuula esooka. Luli twasoma okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lunyiriri 17 ne tulaba olulyo lwa Yesu Kristo. Ne tuyiga ku lulyo lwa Yesu Kristo na lwaki olulyo lwa Yesu Kristo lwa mugaso, era tujja okweyongera okuyita mu lulyo olwo tulabe, tweyongere okuyiga biki ebiri lulimu era lwaki olulyo olwo lwawandiikibwa na biki bye lugezaako okupuruvinga olulyo olwo. Ebintu ebimu ebiri mu lulyo lwa Yesu Kristo kwe kuba nti ava mu kabaka Dawudi. Kuba Katonda yasuubiza kabaka Dawudi, ensonga lwaki olulyo olwo lwawandiikibwa kulaga nti Yesu Kristo ava mu kabaka, mu nnyumba ya kabaka Dawudi, era y'oyo kabaka eyasuubizibwa alituula ku nnamulondo ya kabaka Dawudi, era ng'obwakabaka bwe bulibeerawo lubeerera. Kyatuukirizibwa kubanga ffenna abakkiriza mu Yesu Kristo, Yesu Kristo ye Mukama waffe era ye kabaka w'abakabaka, era obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Obwakabaka obwo bwayogerwako, era kino olulyo luno lutulaga nti Yesu Kristo ava mu nnyiriri lwa Dawudi era ye yadda ku nnamulondo ya Dawudi, naye ate yadda ku bwakabaka buli obutakola ki? Obutaliggwaawo. Olwaleero tugenda kulaba okuzaalibwa kwa Yesu Kristo. Era tugatandikira mu lunyiriri olusooka, tusomere ddala tumaleyo essuula esooka ku lunyiriri olwa 25. Era weeruti we lusoma. Okuzaalibwa, olunyiriri 18 we tutandikidde. Okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti. Maliyamu nnyina bwe yali ng'akyayogerezebwa Yusufu era nga tebannaba kufumbirwagana, n'alabika ng'ali lubuto ku bwa Mwoyo Omutukuvu. Awo Yusufu eyali amwogereza, olw'okubanga yali muntu mulungi, n'asalawo mu mutima gwe okumuleka, naye ng'ayagala akikole mu kyama aleme kukwasa Maliyamu nsonyi. Naye bwe yali ng'agalamidde ku kitanda kye ng'akyabirowoozaako, n'afuna ekirooto, n'alaba malayika wa Mukama ng'ayimiridde w'ali, n'amugamba nti, Yusufu omwana wa Dawudi. Tulaba era bamenshoninga Dawudi, boogera ku Dawudi wano okwongera okukaatiriza olunyiriri luno olwa Dawudi. Yusufu omwana wa Dawudi, totya kutwala Maliyamu okuba mukazi wo, kubanga olubuto lw'alina yalufuna ku bwa Mwoyo Mutukuvu, era alizaala omwana wa bulenzi, olimutuuma erinnya Yesu, amakulu nti omulokozi, kubanga y'alirokola abantu bonna mu bibi byabwe. Bino byonna byabaawo kisobole okutuukirira ekyayogerwa Mukama ng'ayita mu nnabbi
munnabbi we ng'agamba nti laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto alizaala omwana wa bulenzi era aliyitibwa Emmanweri. Amakulu gaalyo nti Katonda ali naffe. Amakulu g'erinnya Emmanweri nti Katonda ali naffe. Ojjukira mu nnyanjula ya Matayo nyina ekintu kye nakoonako ne ŋŋamba nti ebintu ebimu ku bikkaatirizibwa mu kitabo kya Matayo mu njiri okusinziira ku Matayo bwe bwakabaka bwa Katonda, okwogera ennyo ku bwakabaka bwa Katonda n'okwogera ennyo ku kutuukiriza ebyo ebyayogerwa bannabbi. So kino kye kimu ku byo. Matayo agezaako nnyo okutulaga nti Yesu Kristo yatuukiriza ebyo ebyayogerwa bannabbi mu ndagaano enkadde. So kino kye kimu ku ebyo ebyayogerwa bannabbi mu ndagaano enkadde. Nnabbi eyayogera kino eyalanga kino yali nnabbi Isaaya, era yakiranga mu Isaaya essula ya 7 olunyiriri lwa 14. Laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto alizaala omwana wa bulenzi era aliyitibwa Emmanweri. Amakulu gaalyo nti Katonda ali naffe. Yusufu bwe yazuukuka n'akola nga malayika bwe yamulagira, n'atwala Maliyamu okuba mukazi we, naye Yusufu n'atamumanya okutuusa lwe yamala okuzaala omwana. Yusufu n'amutuuma erinnya Yesu. So lwaki bagamba Yusufu n'atamumanya? Yusufu teyeegatta na Maliyamu mpaka Maliyamu ng'amaze okuzaala omwana Yesu Kristo. Lwaki? Waleme kubaawo kubuzaabuza nti osanga omwana ono si wa Mwoyo Mutukuvu wa Yusufu, ava mu Yusufu, mu ntumbwe za Yusufu. So kino kyabaawo, Yusufu yakikola kino butabuzaabuza n'okusobola okuwa Katonda ekitiibwa mu ngeri bw'eti. Mu kuzaalibwa kwa Yesu Kristo oba mu Matayo engeri gy'awandiikamu ku kuzaalibwa kwa Yesu Kristo tusobola okuyigamu ebintu eby'enjawulo bingi, naye ngenda kuwona ku bintu bitono nnyo. Ekisooka ddala kye tulina okumanya nti Yesu mwana wa Katonda. Era wano batugamba, Matayo atugamba, malayika yalabikirwa Maliyamu n'amugamba ojja kufuna omwana oyo wa bulenzi, era oyo omwana oyo yateekebwa mu Maliyamu Mwoyo Mutukuvu. Ekyo kye tusooka okuyiga mu kuzaalibwa kwa Yesu Kristo, nti Yesu Kristo mwana wa Katonda. Ekyokubiri, Yusufu ava mu lunyiriri lwa Dawudi, ekikaatiriza obwakabaka Katonda bwe yasuubiza Dawudi. Era obwo obwakabaka Katonda bwe yasuubiza Dawudi n'amugamba nti ku Nnamulondo oyo nditeekako kabaka aliva mu lunyiriri lwo era alibeerako n'afuga lubeerera. Dawudi ayinza okuba nga kino ekintu yakitegeera amakulu gaakyo, Katonda kye yali ategeeza ekituufu. Ayinza okuba Dawudi nga yalowooza oba kabaka ategeeza nti obwakabaka bwa Isirayiri nga bwe bwali ku nsi bulibeerawo lubeerera era buli muntu alibaako ku Nnamulondo yaliva ava mu lunyiriri lwa Dawudi. Wabula Katonda kye yali agezaako okulaga Dawudi oba kye yali agezaako okumugamba nti obwakabaka buno bw'olimu mu ntumbwe eyo mwennyini mwe muliva ate kabaka alikulembera ensi yonna. Alikulembera ensi yonna atya nti olwaleero bw'otunuulira Abakristaayo tuli mu billions mu nsi, era buli Mukristaayo ffenna kabaka waffe ye Yesu Kristo. Obwakabaka buno obwa Katonda si bwakabaka bwa njawulo, kubanga kabaka waffe ali mu ffe, yajja n'abeerawo n'abaako by'akola ne byayigiriza ne byatuukiriza ffe okusobola okuba nti
tusobola okuyingira mu bwakabaka bwe. So obwakabaka buno obwa Yesu Kristo bwakaakano mu kiseera kino ate era bwe bwakabaka ate obulijja ate mu kiseera ekijja mu maaso. So si bwangu bwakutegeera okuggyako nga ofunye okubikkulirwa n'ekisa Katonda n'akuyamba n'akuggulawo amaaso n'osobola okweyongera okutegeera ebikwata Katonda n'okumugoberera. So abo bonna abagoberera Katonda n'enkola za Katonda, abakkiriza mu Katonda era abanoonya okumuwa ekitiibwa mu buli kimu kye bakola, beebo ababironginga oba abasangibwa mu bwakabaka bwa Katonda. Kabaka afuga obwakabaka obwo nga kabaka Mukama waffe Yesu Kristo. Ekirala, Yusufu yagondera ekyo ekyamugambibwa malayika n'atwala Yesu Kristo n'atwala Maliyamu okubeera mukyala we. Ekirala kye tulina okussaako essira ekyeŋŋamba mbu oba kyakuna ekisembayo, nze kye ngenda okwogerako wano kubanga tetwagala tukole vidiyo empanvu ennyo, naye nga tujja kweyongera okuyiga ku bikwata ku Yesu Kristo ne ku mazaalibwa ge mu maaso eyo. Ekirala ekisembayo nti mu kuzaalibwa kwa Yesu Kristo kujjudde ebyalangibwa bannabbi ebyatuukirizibwa mu kuzaalibwa kwa Yesu Kristo, ng'ekimu ku byo kyekyo ekyalangibwa nnabbi Isaaya mu ssula ey'omusanvu olunyiriri lwa 4 mu kitabo kya Isaaya, we yagambira nti, laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto, alizaala omwana wabulenzi era alimuyita Emmanuel, amakulu gaalyo nti Katonda ali naffe. So nze nnyiririza olwaleero Matayo essula esooka olunyiriri lwa 18 mpaako 25. Mukama bankubire, nja kuddamu mbalabe ate akaseera kanaddako. Mweraba.